Yambale saati. Yambale saati. Yambale saati. Tata w'omulenzi oyo wonna w'oli namwe n'abazadde namwe n'abasharinze akavidiyo ako oyo omwana bannange kye yayogera kikyamu. Muyinza okuba museka busesi kubanga ensi ejjudde abantu abatamanyi Katonda, ejjudde abantu abayonooneka amagezi. Musajja gwe oba muvubuka gwe nsobola okutegeera nti oyo ayinza okuba ye mwana wa asooka, omwana w'obuvubuka, omwana omwagala nnyo, naye ate bw'osuula omuggo oyonoona omwana. Kubanga Bayibuli egamba nti tutraininga omwana mu kkubo lyatalivaamu ne bw'ali baakuze. Enkolagana y'omwana n'omuzadde ebeerawo. Kyokka bulijjo bwe tusoma Bayibuli, Abayisirayiri bayogeranga ne Katonda directly, ne waabeerangawo ebbanga lye baabagamba okuteekawo wakati waabwe ne Katonda baleme okufa. Kuba Katonda muliro ogwokya. Olaba yatonda enjuba, tosobola gitulamu direct, olina okubikka ku maaso go olyoka okola otya ogitunulemu. Wali ne twetaaga ng'omusana gwakanye n'oteekawo sunny goggles, kubanga omusana gusobola okwonoona amaaso. Omusana mulungi n'ate bwe guyitira gwonoona amaaso. Amasanyalaze malungi era amasanyalaze bwe gavaako obulamu bwonooneka, TV evaako, fuliji evaako, emirimu gy'abantu gifa, naye tetugakwatamu. Omwana kituufu nnyo okukolagana ne kitaawe, and it's good, mwana we omwagala, naye we yakuvumidde nti sire okusinzira ku ngeri gy'omugunjula. Waliwo abagunjula nga bakuba, waliwo ababuulirira, waliwo ababoggola, waliwo amugambako, eyo nankuza. Naye kusinza ku nkuzayo kati ng'eyange awo lwandibadde luyi. Mutabani wange Adamu n'amanya nti oba muwala wange tebavuma taata, oba awo wennyini mu kavidiyo tewandika posting na kaposting oba kiri wandikisazeeko. Omwana wagayi naye naawe taata sire n'oseka. Omwana ngambye ekigambo kati oyo kimukulidde mutategedde nti kibi. Oyo gy'emyaka w'osobola okutereeza omwana ne bwe gaba magumba. Nze nakula n'ebitegerwa kuba abazadde bange tebaamanya nti omwana bw'aba ali wansi w'emyaka 10 baso mutereeza amagumba. Oyo omwana oluyi lumutereeza. Oyo omwana ekigambo ky'omugamba nti kino tebakikola kimutereeza. Tebavuma muzadde gw'omuzaala, gw'omuvunaanyizibwako, gw'olina obusobozi omugamba nti ekyo tebakyogera, ekyo tebakigamba dadi. Dadi tebamuvuma nti oli sire. Naye kati oyo ennyini gw'olese n'otakimugamba, enkya agenda kukula ng'alalanze akufuukira ekitalo. Tulina okukuza abaana baffe mu mbeera ez'obwakatonda. Omulembe oguliwo leero gwa kuvuma bakulembeze. Nakubadde Museveni mubi, lwaki omuvuma? Lwaki owemula mukyala we? Lwaki oteekayo ebifaananyi musimanya balina agagulu gazimba? Musale lwaki omuteekayo simanya balina olubuto, simanya balina biki n'obikola ebyo? Bye abantu batambulira mu bulamu, nze sijja bikola. Nze oba ndabaga ndi musajja mulokole. Katonda talina buyinza buntwala mu geyeena, nze nina obuyinza obwetwala mu geyeena. Bwe mba nkyali ku nsi nina obuyinza okugamba nti Mukama ntwala gy'oyagala. Nze ndi mulokole, ngenda kukola obutuukirivu, ngenda kukola by'ayagala, nja kubabuula mu nvume buvumi. Waliwo high school awards. High school awards mulimu balonze ebizigo ebisinga obulungi mu ggwanga. Ebya Kyogero products bikyaliidinze binnaabyo, naye tukyetaaga era okulaga ebizigo ebirala ffe basinga. Ffe bakola ebizigo bya family, ebizigo sabbuuni n'ebirala ebisinga Kyogero products. Genda ku high school awards osaakinge ewali kategole y'ebizigo olonde Kyogero products. Oba bwe bayagala okumanya balonda, genda sindika WhatsApp message ku 0702 68 54 5 obabuuze bannange ennonda ntya. CEO restaurant awo ndi ekyokulya, bo n'ekibuzo kyagala kumbuuza okukola appointment ne tusinkanako awo ne twogeramu ebintu byaffe. Mukama bawo omukisa.
musajja gwe mukama akuwa omukisa naye omwana oyo mukuze bulungi bw'aba ayogedde ekigambo ekibi mwatakingire waawo mugambe ekyo tebakyogera kasita okimugamba etakiddamu omwana omuto alinga muntu mukulu omuntu omukasita naweza emyaka 10 ng'amanyi nti ali kuvumira abantu ekivumo ekinene ne weewuunya oliti ensi ng'akuvumidde mbantu. Nze Musumba Mawejje Peter obuweereza bwa Open Heaven Ministries obusangibwa mu Kinaawa Bandwe Nakawuka Road. Mikwano gyange abaagalwa nzize n'omulanga oba nzize n'okusaba kwange nga nsaba muyimireko nange ekkanisa yaffe bagitwala banka egitutwalako oluvannyuma lw'okuba nti Land Road yafuna ebizibu mu COVID nga yeetaaga ssente nagenda mu banka ne neewola ssente nenzija ne tugula ettaka ly'ekkanisa naye nnwanye n'obuweereza tulwanye ne tutuuse we tulemererwa banka egenda tutwala ekifo kyaffe nsaba muyimireko nange mikwano gyange mbere nga nsasula looni y'ettaka ly'ekkanisa banka ereme okutwala ekifo kyaffe. Osobola okuyimirako nange ku namba y'essimu 0703 73 373 0703 73 373. So mikwano gyange siri mufere siri muyaye ndi muweereza wa Mukama era ndi mu bumu bw'abasumba bo mu Kinaawa bw'oba oyagala okuntegeera obulungi. Mikwano gyange looni nagijja mu Pride Microfinance yali ya miliyoni awamu 16 zezibadde zezalina okuddayo naye nnwanye nga bwensobola nakasasulako miliyoni eziwera 10. Actually ne penalties nachi sente nyingi zensasudde naye balance essaawa zino asigadde ziri mu miliyoni 6 mu emitwalo 7. Nolwekyo nsaba mukwano oba wali oyiseeko mulamu bwa looni oba wayiseeko mulamu bw'obuweereza oba tobuyitangamu naye yeyo embeera eriwo nsaba kuyimirako nange ntaase omulimu gwa Mukama ntaase ebyange bisigalewo mpeereze Mukama mu linnya lya Mukama ffe Yesu ne Mukama naakumpeera omukisa.